jano nga nkimanyi era ndijja nembagambe kigenda kusala basse ne banyabo kijja kusala tuina paraffin ne kerosene katonda kuyiwa kuki yamfukako olive oil alaka jali akozati arudde ku mutabani we Yesu namugaba mutabani agaye mwana wa kerosene ono muri banje abamusumbuwa kyaganya okudda ku nsi naye abafere beyo. But anyway, twaba kuyinsa ekiro mukaga wano kakati wano mbagamba nti kigendo tuleeta olunaku olwalo ngenda nnyizaamuko kubanga kulo mukaga nabawe ebisanyusa byonna ebyabaana nabibagamba hafi bulijjo mu onfera mbuno ki nti oli w'amaanyi walaba abaana la hawla natuuka ine ngamba nabbanja bulijjo wakyani atannayitaayita era tandika okunnewaza otambula simanyize naye akugamba nze nali ngenda bikuleetera olunaku kukyalo munno ekyange nti nze sikwana bawala babi ng'osanze omwana nga nsanze omwana wanga twali tuyisode obwana ku bwana wadde nga mu bwana mwalimu bukomodo kino kyekivulo ekyakasinga okubeeramu abaana b'ebikukujju naye nange gyetambulirayo njagwa ku mwana mbatono omwana gwe njagala bamusaba nawe kimanyi tebalina ssente wandigumye nange owebbuto omwana nga alina enviri alina dreads omwana nga talina buto omwana nga anyuma okulaba atuula ku seti nogamba waawo olina nsalako nsale nyalo zindekereko lumu kakati mbadde nkyabagamba nanusa okudda mutali mu makulu ate nga twagala tuliwa makima obadde ontandire kyekivulo kye nakasooka abantu abo babadde bangi ate babadde modi naye kyekibatwala mu nsonga ezo nga baavu mama nosobola fuuka kiteetaagisa mu society ate ng'oli mwavu on the serious note tebaalabe mmwe mwasinze okujjuza audience nosanga omwana w'obulenzi panna ebyo bikolera eno mu VIP gye twabadde mu be10 eri mu 2 ekitundu nedde ekyo saakyagadde munnange edda baatulimbalimbanga mbu abantu abo simanya ssente bayitirivu baavu babadde mu kyebiringa bangi tugamba bannaye byakyuka abazungu kati boogera n'oluganda kakati ekyo ng'okirese obise bwani bukomono komodo kakati observation zange ekisooka ekivulu kino wadde kiyinza okuba nga kyali kyabuukingibwako naye amaanyi ekisooka Ketti yakoze omulimu gwe nga promoter w'ekivulu to make sure that enamba zimula mu kisaawe mweziri that is Ketti kakati omulimu gwa Swangs it was production ekisooka nya kutegeeza Swangs nti semi live y'abayimbi abatali talented kimala ge mazima abayimbi efo kyokuleeta abayimbi ab'okuyungira nga tasobola kuyimba kyeyayimba nakukyongera because si kyateeka nti omuyimbi alina kusoundinga nga bw'asoundinga actually ensonga ezituleeta mu concert zino kufuna feel ey'enjawulo ku muyimbi oba kitegeera nti omuyimbi awangaale ayongeremu anyumizeemu emboozi oluyimba olwali olwasira lutukubiremukko mu raga tutandika okumutegeera okusukkawo ojjukira kapaati kagundi ka Winnie Nwagi ne Azawi kushare Azawi something like that oba kitegeera naye buli bwogenda mu semi live omuntu oba omuwadde omukululo ogutakoma lwansonga talina kwawukana na kimuno ekimutambulirako emabega kati ate n'okola ddala ekibinga okikoze ku muyimbi nga Nwagi omuyimbi ddala waliwo gwe bakikolako nengamba ono bamutaasizza kuba ye bamukubira semi live n'eddoboozi newulyanga mu microphone balikuttemu ng'oyo balikuttemu mwebali tubalina mu industry muno ngera tajja twewuunyisa so nze kunze it is underutilization of resources Winnie Nwagi omuteeka ku semi live muleke atukube atwabye kubanga atusobola buli kimu ekitagisa okutwabya akikola akirina ekyokubiri kye nalabye bwe ntunuli organization y'esheyazawe bw'ogikompeyalinga ku ya Nwagi kyabuzeemu gamba weka obutono nnyo kale bwe muyinza obutabuusa maaso azayo buli muyimbi yajjanga ku stage erinnya lyalingayo emabega yaliyo kitegeeza ne rehearsals zaaliwo ku bayimbi bano ngeri gyagenda oyingira engeri gyagenda okukola buli kimu wano kyabuzeemu oba twakuba nti kyadde sho yakujja tukubemu ssente sitegeera
kyabuzeemu naye te nga abaproducing eri be baproducing eno sheyo frequently waliwo ekintu ekyadenga kibuukako nga ne microphone ya Nwagi kweri po like every after 15 minutes ate naddala mu performance ya Nwagi like every after 15 minutes kyabadde kibuukayo wabula ate siwe sigenda bannies baleka nabo sho baagitya to an extent nti baleese jama mu kisaawe nga tosobola ku accessinga internet nga ne woba olina ekifaananyi ky'akatebe tosobola kipostinga kati nammwe abawulira nga mwanyigiddwa nnyo like abantu basusseewo okusinga mwe mwadde mulowooza kubanza nalina musajja wa Keti nandaga nti olaba VIP gye baakola eno yali elevated bweti VVIP layini yaayo okugikasuka paka eri waggulu bwe baali babalira abantu kati abalala ng'eno emabega mujja kuyimirira muyimirizibwe tisa baali babala abantu baabwe nga 8 ku mutwalo ne mujja mwali bangi nnyo numbers ne zibasukkako zo zaabasukkako baali teba expecting numbers ezo so nze ne ndowooza nti sheno